tukwaniriza natera munafali ku Soul TV program munyo kumacha olwaleero inakusomwe ziri 28 omwezi ogw'omukaaga lunaku lwa kusatu era twesunga na kusomwezi 30 tugamba nti ebula lumu lwokka tugende mu Mbale Secondary School Playground mu kibuga Mbale wategekeddwa olukungana lw'enjiringa House of Prayer Ministries International yetegese omusumba Aloysius Bijingo yagenda kulemberamu okutwala ekigambo mu Eastern Region aba tuze baffe mu district eyesironko Mbale Bududa Manafa ne district zone ezwetolodde wao twesinkane mu Mbale Secondary School Playground nga omusumba Aloysius Bijingo yakulembeddemu enteekateeka eyennyini. Buli lwakusatu tubeera ne Harold KAIJA, tubeera ne Honorable Godfrey Chwanda Suubi, ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso okusingira ddala mu byobufuzi wano mu Uganda. Ensonga y'ebyokwerinda n'ebyobutebenkevu yebadde ekyali ku mimwa gya bannayuganda era tukitegeddeko nti gavumenti olunaku olw'omukaaga ye July 1st ewegenda okulollinga out enteekateeka y'okuteeka obuuma mu motoka n'ebidduka byonna okulabika nti obuliawo bakwasaganya ensonga y'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda. Mujjukire bulungi ensonga ya digital number plates. Kooti wiikeno yasazeewo nti enteekateeka egende maaso waliwo abaali bataddeyo application nga beemulugunya nti enteekateeka eno egenda ku obanga ekosa eddembe ly'abantu abamu olwokuba nti woonoolaga wonna akuuma kano kajja kubanga kasobola okutegeeza ab'ebyokwerinda nti wuuno atuuse wano obanga oli mu kidduka ekyo kyennyini. Enteekateeka eyo ekirala ekirimu kyekyokuba nti number plates empya zijja kuba zigula $73,115 okuva kwati ku mitwalo nga 13 n'ekitundu. Ensonga eyo nayo ey'omuwendo gw'ensimbi ezo nayo ebadde ensonga nnyo mu nteekateeka eno yennyini. Naye nga bwe njogedde nti tujja kubanga ensonga eyo tugirindirira, ensonga ya byakwerinda na byabutebenkevu nayo tujja kubanga tugiwa akadde olunaku olwaleero tukyogereko oba oliawo kyebitegeeza byonna ebyo nga bwe biri. Tusaasire nnyo abafunye ebizibu naye tetusobola butayozayoza bannyinaffe ne baganda baffe Abayisiraamu okutuuka ku lunaku lwabwe olwa Eid Adha. Tubayozayoza era tubulinze obusimu mutuyite tujje naffe tulye ku kintu. Harold KAIJA abuuze abatulaba tutandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyange mwenna bwe tuli mu buwambe abatava ku show yaffe eno leero nga muli mu Gandaalo, muli mu kulabira TV mu buliri n'abalala. Njagala kuyozayoza abasahaba olw'okutuuka kweno Yidi ey'ebisolo. Yidi no eno nno nkulu nnyo kubanga eriko ekijjukizo kya Nabi Ibrahim baffe gulita Abraham. Tuli mu Bayibuli omwali nti Katonda lwe yagala okugezesa okukkiriza kwe n'amugamba nti oba onjagala leero njagala onsaddaakire Ismail omwana w'omuki bw'ati. N'akkirira n'aga nti olunaku ne balutugira ne lutegeera nayita omwana emperekera nti kiki tugenda kusaddaaka. Naye kye tugenda okusaddaaka nga tetukirina tugenda kusaddaaka. N'atuuka bw'atuuka wali ateekateeka bw'ati Katonda n'amuleetera endiga. So nti Idi ya testi ya kugezesebwa kukkiriza kwo kuli kutya. So nsubira naffe abalala ffe ng'abantu ekyo tulabirako Ibrahim nti okukkiriza kwe kwali kutya. Abantu bangi balina okukkiriza okutaliiko bikolwa. Nkwagala nga tekuliko bikolwa. Ndabye gwe wano ne mukwano gwo ng'agamba gwe munne naye adde amalizaga nti akwagala nnyo kubanga naawe mukola ki omwagala era tibwabanga alina okusomoozebwa kwonna otera okulabika nga wooli. Njagala era n'okwongera okusaasira mukadde wange Right Honorable Wafula Ogutu olw'okufiirwa omukyala omufu ajja kubeera eka akawungezi ka leero enkya mukyala agenda kubeera tugenda kubeera tumusabira sente okukyakyetinda ssaawa 4
kusaawa 8 atwalibwe era gy'ojja okusaba akasaawa akawulizi ne ku Lwokutaano tujja musiika ku Lwomukaaga. Abantu ababuuza nnyo ku Lwomukaaga abantu baba balina nnyo Oluganda ne Bannakenya. Mukyala alimu omusaayi ogw'Abannakenya ate b'Abannakenya baziika weekend yoka kati famire y'omukyala eri e Kenya kati tesaa kusaba liivu wakati mbwe egenda kuziika eri ekigambo kuziika kitegeeza weekend so ne tuba nga tugenda mwafiiriddwa nno ne era ne mukwano gwange honorable Francis Gonahasa mutabani w'omugenzi Bishop Gonahasa yagenda n'afuna erinnyo ne limuluma bw'afuna erinnyo ne limuluma n'ayita alikuula awaka ne balimukuula bwe balimukuula ndowooza olulimi ne lubeera affected kanaafuna bacterial infection yakwata erinnyo eyatuuka ndowooza nekwata nawali ku kiwundu kati aba ali awo n'awulira nga awulira peyi n'avugana ajje ne Kampala kutuuke e Kampala ekiro ali omukyala agenda omukwatako awulira nga kataliki tali bulungi n'ayita mutabani waabwe amutwale mu ddwaliro bagenda okutuuka emengo balina bagamba nti omuntu atufuddeko badde musajja mulungi musajja mukakamu era of course nayo kikulaga level ya health gyetulina kuba ndowooza yabwe ebudaaka ng'okunoonya omuntu ayinza okugira erinnyo nga tekirabika bw'olaba era kyekintu kyekimu kyetubaddeko ne kya mukyala wa waafu maze emyaka 2 nga mulwadde kokoro yes kansa n'amutwala eyindi ezo sente n'azirya n'amutwala agakaani ezo sente n'azirya kalina wana abadde nga nti ng'obadde ngamba ng'ekitegeeza obuwangaazi bwe bubadde budipeninga ku muwendo ogwa sente gwe balina naye nga kati nakunkunye edda talina kasevingi kaakola gwe ogenda kubeera otya pasita omu yadda abulira akawungeezi yagenze n'atula nti level gye bagaziyiza Cancer Institute naye nga abali eyo basula bweru bali batya tuuse obudde kuba ntira nnyo ga Mwami Kiwanda eggwanga tolirabirako Mwami Kiwanda olirabira butya bulirabiri abantu abali ku base no weekend mu parliament nawulidde nga bazzeemu okusaba nti National Health Insurance Bill erekomezebwewo batunule mu kiki ekyagiremesa omanyi gavumenti yagi withdrawing yali eze mu parliament ate gavumenti neji withdrawing nga negizaayo kimu okuba ne insurance n'ebyo weetaaga wobolaga kirala naye National Health Insurance Scheme ekuyambako n'omuntu owa wansi okwaccessinga better health services tekufulumya waliwo district 39 ezirina eddwaliro so osobola okuba nayo nga mwina eddwaliro limu erijjanjaba kansa mu Uganda eri so insurance tekuwa transport akujjanjaba naye yeetaagisa yeetaagisa ndi mukugamba naye twetaaga kubanga kibayita service n'ebintu bisatu waliwo gye bayita access ng'osobola gituukako waliwo gye bayita quality na affordability quality bwe bulungi bwayo kakati nyinza wangandika nga wewagaye nti olugendo okulujja wabwe budaaka ekibuko okutuuka eno it's a very long what this ate nga walayo neguli ne budget eya health bagisazeeko so nti olaba nti naye bakiwanda nga bukyala Betikabya byategeeza bo bwalwala ng'akasimu kavuga nga Kiwanda nsaba abenga omukiriza abuuze ku bantu no kubanga kwaba alina okulinnya ennyonyi yinza okozesa Kiwanda wange ng'ate ye bamugamba teriyo specialist emulagaawo ayinza omukolako kale Honorable Godfrey Kiwanda ojja kutuukira mu kwewozaako ng'era ne bwoba ozirina ennyonyi tosobola kugigendako wamujjukira ne mabega bya biseera bya covid tinaba alina sente nyingi kati waliwo no ne visa sanctions nazo zekwezi alina sente nyingi actually muganda Mayombo era bwe yawuliranga bwe batonga bagala omubuusa ne bagamba naye ekika ebinnya bye tulina ku nguudo okumujja Namuwongo ayinza okutuuka ng'afudde kati ate ne babona ekizibu ky'enguudo of course ekisooka health system yaffe ebyobulamu mu ggwanga bikyetaaga ennyo okwongeramu
naye nga tugezezzaako nnyo ntya nnyo nze buli lwe twogera ku byobulamu I don't know obwongo bunkasukira ddala waka waffe nga nkula mu ggombolola y'ekikandwa omuluka gwe bayita gwali gw'ennamigavu twalina emiruka 5 nga nkula bali oluvannyuma gyafuuka 8 emirimu twagisalamu naye mu ggombolola yaffe that sub county eri ku luguudo mbadde njogera wano ne mwanyinaze fulufiga nangamba bagudde ku accident around Kikandwa mpa musanze ne plus ne mbuuza kinanga twagudde awo Kikandwa and Kikandwa that is my home naye bwe twali tukula twalina eddwaliro makosi nze kutandika okubitegerategera mu 80 otutandikirizawo 82 nga tulina akalwaliro kali ku parish y'Ebukalamuli nga waliwo kamu oluvannyuma NRM bwekwata obuyinza ne bateekawo policy ey'okubeera nti at least buli ggombola erinamu kye bayita health center 3 eggombolola okuba nga lirina eddwaliro ery'eggombolola wenjogerera olwaleero constituency eyo ngikulembedde ebbanga ddene but of course ngenza okumalirizaamukko okuwummulamu kano kempummuddemu nga tulina ggombolola zonna zirina health center 3s ate netugana ne constituency yonna kumba ne kibayita health center 4 ku health center 4 nga alina okubaawo doctor a resident doctor kakati ng'oggyeko endwadde zino enkambwe kansa sukali naye endwadde zino ezisookerwako abantu zitwafanga ennyo zikolebwako kati ennaku ezo nagenda wamukwano gwange yafiirwa mukana wange nsobola omwogerako wekibwa Joseph Kawuki twali ku kijja kya taata namuga Joseph ngandaba amalaalo go obwana obukata nga bungi nnyo nangamba yawali baganda baffe bati bafa nnyo nambulira taata w'omu yazala sima abaana 10 bameka naye bonna ne bafa before 1 year so amalaalo ago before 83 ogasangako obukata bulinga obukata butono so abaana bafanga nnyo nga bato tuyinza okuba tetunafuna capacity nnyo ekoze ku bino ebiri eno ndwadde ngezo twogerako naye at least zinnamutta zino ezaalingawo abantu okufa ekirindi munazaala abaana 9 nakuzaako 2 kyova ne kali kyatusigalamu nti abantu baligana nti kanzaale bangi bafensi naye Honorable Godfrey Chwanda Sube ensonga eyo nga tugivaako sosola kwerabira nti government gyoyogerako emaze mu buyinza emyaka 38 ate nga mukyalwana n'abasawo okuba nti tebaliyo malwaliro ate n'abaliwo bemutendese nabo temusobola basasula temusobola badeploying kakati so ekyo wenjogerera nti okuvako malwaliro gaffe ag'eggombolola of course health center tuyagaana kubanga twali tuyagala kutandika malwaliro g'emiruka tudde waliwo emiruka egimu gye tulina as I talk in a parish nga constituency gyevaamu tulina emiruka 31 but ku miruka egyo kumpi emiruka ndowooza nga 10 girina amalwaliro agasookerwako ag'omuluka then we also have the village health teams ezitambula kingamu kino Apollo nti mulimu ebituli here and there naye era ne gavumenti eno gye mutugamba emyaka era si yesoose era n'endala zaaliwo ne baaliko bulungi kubatujjukira nti Dr. Milton Obote ne Idi Amin abagenzi bwe bafunanga obuzibu babatwalanga emulago naffe president bagendanga emulago n'olwaleero ba ministers tebasobola genda emulago president bwe yalwadde bamututte Germany president bamujjanjabidde abo yalwadde kuno luyalwadde bamujjanjabidde Germany kubanga era badokita abafa bawano ba Diana era be bamukozeeko kya facility gyalina nawe kyomanyi facility gyalina sebo oyinza ngisanga ngeri ku level ne gyatambula nayo nga atambula mu convoy gyalina mu state house bagendo edwaliro lyalina siri eryaffe era ndimo kugamba singa KAIJA nawe kyegamba no siri mu kukyogera mu mutima mubi no katika nkubulye America bayine teeka ne bagamba nti abakulembeze tebekolerenga teeka libajja okuba nti tebakyawulira abantu bakola ki bebawulira bubaga nti bwogamba mu dwali tulikole ki tuli improving wingi joyite ennungi ebeereyo nga banyi n'akasente nsobola gikola ki ogigere kyo gaatu ogenda mu nnyonyi first class nti naffe natutambulira omwo kati nga oluusi naye nga omanyi nti awe wali ne bw'obanga gwe ne weekolera ekyo nga bw'ojja n'ogamba nti n'okwata Gyamwe
mwene mugantu ina liki lidika nojja noga nti amafuta ati bano balina kaadi nti ebintu ebyo wali badde osalira amagezi nobanga tokyabiwulira kibawula erowooza nti bakuwaala awensi ey'amafuta gega 200 enkya gafuuke 13 naawe kikole ki ofuuke noga nti kaadi yiyo nti emmere gwe olina kaadi so nti ogenda okwesa why would you solve a problem gwe gyotafiiringa kubanga ekikuleetera ekimanyi biwotera okwogera obulumi ate nekwogeza no experiences twogera ebyobulimi nenjanga oyogera hands on kakati baleeta onosimago bayita omulimisa ng'ali because olwo era ojja bbala ku musomo gwo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ndowooza wunzika kuba tonana kubuuza batulaba era ali mukubuuza kyenjadde njagala okujjawo Mwami KAIJA alinga ayagala okuteekayo impression nti embeera yonna whatever nga bwe tufaanana ffenna eryemu waliwo basic gye tuteekwa okubeera yeri basic gye njogeddeko olina eddwaliro eryokugombolola omukyala wa musisi bw'aba nga alumizibwa asobola ogana azaalirawo veera ayinza obutazaalirayo bwe twali tuzaala mutani waffe asooka twazimuzaalira mutuweereza wano Emmengo ng'era sinnamanya nti waliwo okutuwa Emmengo waliwo another class called bayita Albert Cook bwe twali tuzaala third born nga tumaze okuzaala Stendo kitiibwa tumuzaalira mu Albert Cook but after Albert Cook the rest abaana bonna tubazaaliddewo ku Albert Cook naye nga ne kutuweereza gye bali abazaala era abaana bwe n'essuubi gye twazaalewo naye waali but of course ebirungo biki wano kulabirira kano kasenge bino biki naye basic so NRM kyenjawo bagamba nti at least we provided the basic. Yeah, true. Basic eyo KAIJA nze kimubanja bulijjo kyamanja which I think we should basic bye twagamba nti ebitandikibwako bibeeremu babanga resident doctor call center 4 bwe twagamba let the resident doctor omuzaalisa ku kyalo abeerewo kuba abazaala bali ku kyalo tetuzaalisa ku kyalo eddwaliro erizaalisa lirya Gombola libata health center 3 kugombola ono VHT yatambula ku kyalo tazaalisa akalolo k'omuluka kebamirirako amakenda ga musujja gaaki akonako niyo okuzaala kuli ku health center 3 so kati naye n'abantu nabo okumanya where is the facility kwa abantu abamu batuuka mu kiseera ng'ekyo kansa amulumye ebiki naye agenda akalwaliro kawana akasookerwako is not also netwala okusaasira mikwano gyaffe bonna bafiiddwa mama waffe mukyala Mbabazi abadde afiiddwa maama we muwala we bamuzisi yafiiriddwa yabadde of course accident weyabeddewo yabadde babadde baba kuziika n'emikwano gyaffe emirala gyonna twagala okubasaasirako naye ate era n'okwongera okusaba okufaayo ku bulamu bwaffe kufa kubeerawo nakuzagenzi wa mukwano gwe nangamba nti yali chain smoker bwe ne bamukebera amawugu abafuweeta obutasirisa yakolezanga omuno gumu ku makya n'abeera ng'olunaku lwonna tazzeemu kukoleza naye nga guno guba guzikira n'akoleza ku guno n'akoleza ku guno the whole day that one is a chain smoker naye bamugamba amawuggwege after time it was like 30 ya damp obujulizi nti nga galinga yalagidageza ku simu ye nga ya black kati omusawo n'amugamba naye amawugwe gamala mugabagata nagamulaga mu kifaananyi era nega nagagali bwe gati he made a decision not to smoke anymore naye bwe yali amaliza kyasinze ku omusawo yabageno fuluma yaluyalawo nnyo nga mukwano gwe yasanga omusawo anywa sigala eyamujanjabe yamulaza amawugwe kati omusawo baba afuuse mukono gana yeggolooza amawugwe amalamu bw'ofa nago waliwo agagula kubeera ne bw'onoofa nga malungi nnyo but sometimes naye covid yamukwata oli yali ate abagenda kukosa nnyo bobanga mawugwe singa mawugwe so tuyinza okwogera ebyo naye bozibozi bali mbajjamu mbaawo balikola kya you become reckless tusaba nga kabaka tukubiza bujja okukola ddiro biki okukola ku mibiri gyaffe kuba twetaawo okubeera abalamu bwetuba tunasobola okuweereza eggwanga kale tuyenza nnyo tweyanzeege abalaba Soul TV program munyo ku makya ensonga zezo twongera okusaasira abafunye ebizibu naye ne kooti yasazeewo no Harold KAIJA omulamuzi Stella Arachi nabadde timu nebbi wade timu nebbi basazeewo nti aziikibwe gye bamuzaala enebbi si eri gye bamu kwe kufumbirwa gye yafumbirwa Adjumani kimu bibiri ku muntu omukulu w'ekitiibwa bw'atyo KAIJA
kuba nti yali wa program esooka eyasooka yali wa kuzikibwa lwa mukaaga oluwedde kati tumaze mu wiki namba nga bali mu kooti twaliwe ne Beard Jumani kigambo kimu kyokka mukwano gwa Katolo bwama nga tannafa kanze bwe ndifa nja bagejjako mulamuzi ageze nja bagejjako singa yagenda mu eri line singa twamuzika dana bate bayitegedde arachi abadde mukyala mu malirivu nnyo mu kooti nga tagulwa tagulwa baloya badde bakubulanga nti oyo bw'obanga ebyo bituufu oba ina wini bweba bifu we nakitegedde nti baba abadde mu mbejja omanyi ne upbringing na bwe abantu zino kote n'okusoma kutugattako kitono neje tuva kina kinene kikisalawa ne kyokola kikyobera waliwo loya wamwe eriko loya wamwe 7 kaminwa na Kenya oyawozaako omusango omugenzi n'asigala mu mochare okumala omwaka mulamba nga basobola okugenda kukusala nti okuzika si kintu kitono ate ndaddala okuziika kw'abantu abalina property tugaako abakajambia apolizo tolina nnyo bikulwanyisa kimu tebagenda kayana bagayagala akoleki atwale oluusi nga banoonya n'okuzika akati kubanga kuba aragenza okulya nga ekibi njogera ku baloya abasaidi ate baloya bange omuli person ng'ate basaba gundi late of administration kitegeeza alina zi property kati amuziika gwoba nebbaluwa yero seesooka ogende wa administrator omufuba amuziika wa gwolina erosi kakati oli waba yalina erosi osobola okulowola noga abo bajja nga mbwe nga sibamanyi mu mufugo mwogerako ali ludda wa so kati nti ekyo wano kiva kuba nti abantu bangi tebakola ki tebalaama naye mbu ono yagamba teyalaama olwa status gyalina mu mbejja ng'ayinza okulaama naye sanga byalaamye ne bagamba abakakiranga nti ebimenya kalikyayo omanyi oluusi kuno okusaba kulina bye tugenda kukyusa golooza ajja kulega nti wadde ogaye bwotyo naye ŋŋamba nnyo abantu tulaame Ebiramo bw'obanga olina bwo property noba tolina property wakika era amajiba nakuziika osabe anakusikira gundi ajja kusikira nawuliriza looya we ng'agamba nti ne bwobeera nga olina ekiraamu naye bano boogenza okufa nga bebakwetoolodde awo bw'obaako kyoyogere kiteekinga president bw'ataba muntu omu niwabawo nga ndasobola okucoordinatinga kubanga oyinza okuba awo olina byolowoozezza byewetaaga okukyusa mu kaseera kasembayo naddala nga tebikwatako bo ologamba yadde afa n'agamba mbere emmotoka yaffe eridda mu kabiri ne n'agimpadde kiwanda agimpadde naye bw'aba yaŋŋambye mbwe eyo veero tebagimujjangako nga kyenjogera kitwalibwa naye ŋŋamba nti yagaye mbu yange mwabaliwo nga mwemweyogerako mwemweyagaliza tebukola obwo bujulizi naye bw'abanga ki nga ayogera ku ebyo ebirala nti agaye tumuziika gundi agaye nti bannaye muntu alako ne gundi mukyaki yange gundi wensabira omusumba bugemba byajjanga nansabirako ebintu ebyo bagamba obikole ki obimuwe ebbanna abazungu nno nali ngoberera okufa kwa McCain yagamba gundi tansabiranga tajjanga yali vice president McCain yali yesimye kwa president wa flag bearer ya Republican nagamba Trump taweerezanga obubaka tajjanga tayogera nkusaba kwange mukiramu naye gwe yavuganyako naye gundi Barack Obama nagamba oyajje owadimu atali n'ateekateeka baani abanayogera era ndi mubagamba mbwe ekyo nakyo osobola kikola ki okukibonaga nti mu kufa kwange nsobola nti bano gundi bookere njagalayo speech 5 kuba buli otateekateeka bintu ebyo nzabye ngenze nnyo okufa ng'eyasinze okukola obubi omufu ate nga ateekiriza center stage kubanga atandisa n'omwogerako n'amulimbisa naye nga akukirenga ate munnange ye agembwe emusajja yakoze naye bwoga nti ndi apolo yagira nga bwatola abasiraamu bo bamanyina okulaama eraga nti baani abajja okunnaaza baani n'abanteekayo nditebwa oti ekiraamo tekikutta nja kutegeeza abalaba ekiraamo
waliwo mbaka wa parliament benabadde njagala ko interview ku nsonga y'ekiramu naga tugeza ondetera bizibu ngati okufa abantu bwalambo oyogera okwongera obwogezi ku kiramu ate kyamu tekiba kyankomeredde bagamba buli myaka 10 wangoyinabyokatako wone byosala unoga omwana ono nale kakati ujukira Gilbert mutano byafa yabadde omusika wange sibe yagamba kiba kitegeeza ekiramu kye awe erinnya ligenda kukyuka so kiriko you can always change anytime naye kyalabise bulungi oba kyalabise sibubi ku muntu ow'ekitiibwa bwatu look shabe kirabika bubi ekyokulala ne kijjamu ne gundi y'okumooninga y'okungubaga kati abantu batandika kuvuganya ani asinga kakati oyinza okulaba lwakuba nti ambassador myaka naye myaka 75 bwabanga ddala ambassador bawo mugenzi ddala ambassador waliwo ambassador political appointee ne bwaba career diplomat ajja kujja okugenda okuziika bw'asanga omulala agamba nze sijja na kulinnyayo kati naye ng'ekintu ekisinga obukulu kyemmanyi kireeta ekyo property ebyobugagga property so banne property zammwe tobagamba nti mbibawadde kubanga buli lwoyibawa naawe kikujjako amawala yadda ngamba ngana bino ebya by election tugambe mbono bwafa eyali okubiri akoleki ne bagamba nedda mukifuula ekyo omuntu ayinza okupanga natta munne afuuka owokubiri nenze kyendowooza beetaaga badde bagaye nti political party oli mwabadde ava eronye omukijja tujja n'okuleeta bano abaana abato okubateeka mu polisi so kino abantu mulame ekyokubiri wiruzi ebye mwagala mubyogere nti freely you speak buli omu naaba nga Katobo yagamba nti enaku 7 munyanko bwetiga nti nekiba nti bwakyogera nga nono kikwataga naye temutya kufa kubanga ne bw'otalaamu okola ki ofa naye n'okulwanira ebyobugagga bantu baffe mulekera okulwanira kubanga nanyini byafudde nabadde njogera njo negundi ne honorable Kali Amaggwa taga nti ekifo omuntu kyeweetaaga gukiweetaaga tekyenkana bwe futi 5 nedda ne mu nnyumba yo wosula gwe nnyumba yo nakumalamu enaku essaawa meka era ntono nnyo z'otulo era otuukaawo kukola ki kweyagala ne mmotoka toyagala mmotoka 10 bino abagula emmotoka kuba kweragira bwereere so nti property n'owuliranga nga zifa njagala kugira ttaka njagala kiro so nti tubeeremu ak'obuntu bw'oba oli mugagga ebintu ebigabe okwata ekiramu kyo okiwa abantu basatu kibeere coordinated kubanga aliwo n'omuntu omu gw'oyinza okkiwa ne bakifera kibeereko abantu nga basatu ng'ate bategereka mu society batasobola Honorable Godfrey yogera ku mukulu alemedde kungulu wiki namba simanyi oba tebajulire okujulira tekwaggwa bajulira sebo waliwo gwakubiri gubadde gwakubiri nedda eyasooka yali mediation eyagirama omukono gwabwe council osuubirayo okujulira because this wasn't kubanga kuno bino yabadde kooti esookerwako so ndowooza nti nedda nga bwali muddugavu singa badde bazungu asobola okujulira abaddugavu n'emyaka gyalina babadde batuuse okugamba nti muleke tuziike ne betumala okuziika ne mumala ne wabawo ensalawo ekola ki then tusobola okuziikula ne tumutwala anti okuziika wa muleke kuziike wa batulaba baali basabye neutral ground mukyala Laki yazaala abaana be bana mu mwami omulala bamala okuzaala abaana abo oluvannyuma afumbirwa ono omwami gwalina kati ambassador Alachi I think that is the name kati wamala okufumbirwa abaddeyo ebbanga alwadde gyafiiridde wa mwami we ng'ali mu maka oba ng'ali mu bufumbo kati byatuuse okufa abaana nga bagamba nti yabagamba nti balina kumuziika waabwe gye bamuzaala enebbi kati omwami bamuzaala wa Ajumani kati yo omwami agamba nti nze mukyala wange namuwasa bamumpa bamunkwasa era mukyala wange nyina kumuziika waffe of course omuntu yenna osookerwako labira dda nti ffe twakulanga manyi mukyala bwabeera wampeta wadde Bible ga nti okufa kuli bwawukanya naye nga bwe batuuka ekiseera ffe bwe tubeera ku kyalo kyaffe eyo
ne bakomyawo omuwala yavedda ku kyawunaga n'afumbirwa ne bamukomyawo muzike wa taata we tulaba ebintu bibiri ekisooka abadde agenze mu obulamu bwe yagenda mu bufumbo bwe teyabwagala bulungi oba balemereddwa to the point nti ne bbaawe abuze ne waamuziika because to me simanyi ng'egyo njako veero okumuzza ewaabwe. Actually ne bannamateeka b'abaana bagambye nti mu butuufu bw'ekintu kino yandibadde aziikibwa wa bbaawe. Veero Lama owulidde oli waka owulidde Lama abitegereke bulungi. Gyo ŋŋamba mbugenda twala Veronica ewaabwe naye scenario eno yabadde yanjawulo kuba eno scenario yegamba nti alaki ewoona omwami gyali teyazaalayo mwana kati ate eri gyali yazaala abaana era n'olindoza gyaza abaana bo tebakayana nti tumutwale wa taata waffe bo bagamba nti tumuteeke ewaabwe gye bazaala maama waabwe kati omwami alina ensonga ze yes kubanga bwe mbanga nkuwasizza does marriage mean onwe kuba na baana okubeera mukyala wange marriage te guaranteeing yes because abantu malina okufumbirugana nga manyi mukyala no gwempasa tajja kuzaala president wa France yawasa omukyala nga alina emyaka nkaaga Macron and certainly omukyala oyo tajja kuzaala maybe nga balina kibaali ekyamagero ekiguddewo naye biologically omuntu yali akuze naye kitegeeza nti si mukyala we anti owene ng'afunye omwana kwanga relationship ekyokubiri explanation eva mu Bible yegamba twatwaga nti okufa kwe kuli baawukanya naye okufa bwe kutwawukanya kuddawo ne kugatta n'abazadde bo kuba nakyo Bible tekyogerako nti bwe kubaawukanya Bible nayo yadibanga te anti Abaganda bagamba biddiwa sinambulukufu bulungi kwawukana kati nannyini kino yaani because after marrying you know my daughter Tendo maze omugaba muwaddeyo kati bw'afaadibye olumya muzza waka era bwano baddawa naye okunoba kwawukana katuge kwawukana katuge nga waliwo okwawukana okwawukana abaddawa kakati mu argument y'abaana bo babadde bagamba mu defense yagamba nti ye bakyala kubona omukyala si gwasookeddeko onabadde wa kusatu nga yagamba nti ye bakyala be bafa mu culture yewaabwe abakyala babaziika mu maka gye baba bafa kati abaana bagenza okujyayo bwino nga naye nabali abakyala tebabaziikawo kati eyo argument olaki negaana kubanga yabadde terina evidence. Number 2 mbonga bagamba abaana nti okusinzira ku kitiibwa kya maama waabwe omumbejja abambejja balina engeri gye baziikamu n'engeri ndowooza nga bagamba waliwo emikolo waliwo amasiro kati argument yabwe ng'egamba nti taata which bamuyita their branded father taata waffe ono aliwo oluzungu lw'abagagga branded taata waffe ono aliwo talina that clout y'obumbejje y'obulangira egendera ku kitiibwa kya maama waabwe ate abantu bajumani banjawulo kuba culturally kizemu culture ate nekiddamu ne status ne status eri culture etali ya bulamuzi pase kubanga omulamuzi ne ambassador so was it a special case yeresewo embeera eno era saagala bantu batwale kino najale nkirowoozaako blanket wise nti twade tulowooza nti oba oliawo tulina kye tujjamu ekyokuyiga eno special case tetuteekwa kutekinganga president onakidenda kano mulabye mukote tumukkiriza kujulia kubanga ayinamu interest temukitwala ekyo mukireke kye kigenda mukitwalire ku merits zaakyo kisoboka kubanga bibadde bya bugagga nga tebadde birwanya abantu ebyobugagga biyinza okwanga biri inside naye abaana basabye gundi state letters of administration omunagitaba jaji ng'agisabira ambassador nti bwoba osala nakino nakano kakola ki kyogereko naye kino abaana reasons baleese bobanga toli nnyo yinzo ga
abana bano zabadde nzito. My mother died nga ndi mu P7. Mama bwafa, one of my brothers called Timothy Kakoza. Mama eri jendi wange yanzala yonzeka. When I grew up, mama nagenda okujja bama bamunzikako ne bamuzike waabwe. But when nakula nga nkuze maze okwetega ne mbabuuza ba Timothy nanga naye Timothy lwaki mama temwamuzika wakiri wammwe kwanga mama yabazalayo musanvu. I wouldn't nze nandi badde nkuze nandi batiswa kumutwalire wammwe. At least yandibadde akumune muzike wammwe because ewammwe kitwanguyira ffe ng'abaana. Bwabwe nzija waka ne tuberanga tukunganye mama waffe nga bamuzika naye kati mama bamutwale na kifumanga wala to the point bamutwala olokwa bamutwala ku kika kyabwe. So olaba nti singa olwali nteka ugundi nsobola gata amama tumujjeyo. So abantu banga bafudde that waliwo embeereza ezenjawulo. So kyebadde njagala okusoma n'ekyo nti omusango guno ogwaraaki abaana abali eyo n'abazadde ne bamaama temugutwala nti kati koti yakazeewo omuzo bamutuze waabwe nedda tulina attachment ne bakyala baffe naye ambassador ye tomulumirirwako nti yawase omukyala wenga amwagala ate gwalumirirwa ambassador gwalumirirwa ali mukwebuzabuza ne gwalumirirwa nti mwabalangubuza mwadde mulannange omuntu wakusonga nge yaseero ndaba nga wona lebakoze kyekubira kyennyini kubanga omuntu wogendera okuwasa omuntu wo muteko kubanga mulina special attachment nti ne mukufa wandyagadde omuntu wasigale kumpi naawe naye ate obeere ng'ogenda eri gye wamuwasa buli lw'oyagala okuganzikako ekimiro bakukolaki anti bo bakugambe nti okufa kuli baawukanya kati nawo ddiini awe yotunyola beyond there kakati naye kati kangende ku kyobusika just one word nti abantu bwetubanga tulaama tulina okukyusaamu ennaama gye tulaama n'ebintu byaffe. Ennaku zino President Museveni abadde alina crusade gy'atambuza ennyo ku ngeri y'okulaama ng'akigamba abantu kaga abantu mufe ky'okulaama okutemaatema mu bintu mu bibanja tulaame okufuna nti ekintu kirekawo tufune shares ezikivaamu. Yageza ku nsuwa n'agamba yasanga omukyala nga yetusanga nti kati bw'oba ofudde olwaleero ettogero lino nga liri waka abaana nga wazaala muli asayasa buli muntu atwalako baziyita oluwujju bagiyita actually kuno KAIJA kubaseseze emumbwa olujjo ensuwa yomala okwatika yatika zifuuka enzijo nti kati kite erwensuwa bumalo jasa KAIJA atwaleko Apollo atwaleko musumba bujinga atwaleko then it loses to be ensuwa akati nga president agamba nti resource ene badde leta center waka tujitunulire ng'ensuwa ng'ettogero nti tulina okuli preservinga lisigale nga lireeta amazzi tugabana amazzi agali mu ttogero okusinga okulyasayasa kuba what is happening today omuntu bw'afanga alina ekemu eyettaka ekabbini balyoka bagabana obuntu bwonna kati amala obutemaatema 1,5 ne bakola ki at the end of the day family eyo neggwawo yet singa baakuumira wamu naga nti ekitegeeza message yogamba nti bwe banga mukola eddaame mukole lyawamu nti ebintu byangekedde family yonna ng'eddaame lino liri wamu naye nga teritemaatema wabula nga likuma family property together katonga olwaleero omwami KAIJA manyi nti bw'ogenda eri waffe Busunju mwami Mulwana bwe yali amaze okufa faamu ya Mulwana remained singa ogenda ku simanyi bigenda nnyo kati maaso ku family ya BMK but singa BMK yagabanya nagameno actually n'abayindi bonna bwe bakola family businesses zisigala nga zonna za bonna ekintu ekiriwo kati febyo ali mu kuteesa ng'omaze okufa tonnafa bino anti owandiise kibeewo ng'omaze okukola okufa bw'oba oyagala ekintu ekyo era njanduza njagikola video no yagikogiranga modo abaana bo tandika okukolana nabo mu information buli omu amanye mbutaata bw'aba akooye tubuuzaani ng'ali ku liivu gundi aba akola akusasula abakozi nga oli asasula abakozi ku lwaffe ffenna oli akola mu production ku lwaffe ffenna naye amanya nti nga bakolera wamu
ekyo ne wabatulamye musigale mwenna bakola ki musigala monna nekino okubagamba nti aha company go badoje rwaningira ngurusi ne vero tagikola ki tagirwaninga katubagamba mujje munayo kukolera wamu ne bona kirama kigenda kufukira ki kizibu abayindi abo balaba they've never worked together. Yes bamayo kukwata account nga mwenna ko musaki sente wadde gokola ne muziteeko oku kati bwoboze etago so kutegeeza banno yes ne balaba nga kyoza kati sikye kiri mu magezi ne bagana okusayiningira kano kati kino jaga kati ekyo kijja kukola ki ebanga company ownership juzi ku radio nawulidde omusajja bajja babiri ne mukyala okuva oba kabaale eyo okujja okupaka seno ne bagamba nedda bapangise ettaka bakolemu akasente badde nga balina akasente bwe bapangisiza ettaka ne balimako ebijanjaalo ne bakungula omusajja bwe yatunze ne zifuuka zize mukazi we yasabyeko akasente n'amukuba mizibu omukazi n'anoba gye musanze n'amutta naye nga twabale tugambye tukolere ki awamu twatwagala okwakivinga ekyo tutandike modo eyigiriza n'abaana mu holiday bakoleko naawe kati gwe okulira eyo section gwe ogikulira obalala okulanga oli mu kufominga kampa gwe oli mu kufominga bayizi abantu bakiraba ne bakikulya nga balaba they are a company oli megifomingira mu kiramo mu kiramo ekyo tulikola mu kiramo ekyo kifu abazungu bo balaba that's what they genda obalabe abaana babagenda okujja ati ono gundi abatale obalaba n'abaana abayindi ogenda omujja muyindi gundi kati ngono owa mukwano yali yawummula dda ng'abaana ne batandika mukwano yafudde gwemanyi nti abadde takyakola ng'alika simeno house of Dawuda sigala etambula kati bwe bajja ate bano omusikano batomo n'emyezi onnadeba ekyokuyiga boledakikemu kati naawe bw'oba okyagala nga kyoyagala abaana otatamera bamanyi nti kituyamba nnyo gamba nti kakati twakungudde ensawo z'akasooli ki ne bagamba twa naye tugenda kukola bukiga kati gundi guwa marketing gwokola kati bulemu obuvunanyizibwa n'abulabiraawo naye bwona mutira mu kiraamo. So the point is Mwami KAIJA agidnyikiza bulungi nti mu kifo ky'okutematema mu bufi because boleka already family mazo gitematema nga togiretanga toloza ntisobola okujja together kiraamo ensonga nkulu so okujja kwa family yo together oyina okubanga okubuildinzo okyali onako olumu omusajja maganaga nti abantu abamu bagenda balaba batabani baba like my son Subi nga abantu batandika okulaba Subi mu bintu byange batandika okufuna empalana kati abaana bagenda okukola naye ekikulu nnyo ekyamwana wo kubanga survival y'abakozi bano okubeerawo even after you edependinga ku Subi engeri gyagenda okutwala omulimu bw'abanga teyagutegeera ng'okyaliwo nebono kiteeka mu kiraamo okkiriza nti kirabise bubi ku muntu ow'ekitiibwa bw'atyo okulaba nga bigwera mu kooti basika omuguwa n'azuukukaawo walunako nga ngenza okuziika kati nze basi nayogera nga naye bino byenjogera ku KAIJA singa KAIJA avaayo wano bye bituufu I don't think about that nga ngenda okukola statement ku muntu afudde because I have to respect the dead. Nyina okumu-respect nga bino byenjogera ngenza okuzika musajja wa opposition bino byemyogerako abadde ayita eno ne tumugira boti bituufu oba njagala jaso olw'ensonga njagala okufunako kino so in the best interest y'omulamuzi ono ateekwa okuba ayitayagala kitambule bwe kiti but waliwo ebintu byetulowooza kibe kyakuyiga nti ebintu byetulowooza as obvious they are not obvious exactly bw'obanga tokyaliwo ebintu byantabuka ate ne bibanga ndabako wano Sempija Eddie agamba nti meya to be bweyogere division agamba nti ekyo kituwe ekyokuyiga nti twekanyinga obuwangwa kuba bwawukana gyetuwasaani true kyendowooza abantu waliwo ebintu the nitty-gritties bitwogerako ng'otuyitanga obutono ng'olina omuntu singa omulamuzi Araki yabuulira bbaawe tebandibikkirize nedda singa yamubuulira naye mba temukkiriziganyizza teyali badde shocked singa yamugamba nti bwenfanga njagala kuddaka bantwalinga ewaka njagala kuddaka kati abantu amanyi okugamba ababe naye omuntu ow'ekitiibwa bwatyo nga n'amateeka agamanyi omulamuzi yennyini agamba ono aliko tabbaawe agamba they talked
ne nakizga nti bamuzikanga wa mwami we ina jana gamba bano kakati anti wache ayinza kuba talina buwandiike kiri kyagaye gwe kyoto okwogera ku mufu kakati aba ekyali kubanga lwaki religious linda lwaki religious yagamba abantu be nti muntu alanga okujjako omayiro alwalunusi n'abantu banyiga wano mbulwadde olusi tulakwana wedi bade mwagala omuntu weje emyaka ajabere ku bedside ngobanga ekitegeeza omayi abantu balina muka conflict kaabwe kaganaga ne omanyi n'okunzika tebanzikangayo nze ndowooza nakyogerera wera akyali mwembavu yayogera kirala nze ndowooza n'ekyokuyiga kikino nti abantu babanga batuuse mu ssaawa zaabwe ezisemba yaawo besembereza abantu bebesiga ndowooza ekigambo baloya mbawulire baga nti ekigambo sebo omuntu kyayogera ekisemba yawo kiba kikulu era kyova abantu balwana nnyo mu culture zonna kabiri bazuka biri badugave abadde agamba ki wefunayo abantu kale yabadde ampise esigenda yo batwala nnyo ebigambo ebyo balowooza bibeera funayo abantu nga KAIJA abo banga gwe kiwanda bomwesiga muyite nti era nabyo abantu bamala okulwala to certain point batandika abamu okwagaliza of course omuntu amuwa akatunda kudakiko kimanya waliwo abagala okulwaza nga okujjanja babalwadde no mugana gamba mbu ajjanja basiyakola kiwaweza omujjanja n'omunyiza kati olaba basajja baganda abanyo okuwasa bawasanga nenga baga nti omukyala asembayo oyo omuto ends up olwokuba nti yasembyo yalabirira ekisembayo yogenda okwejukiza nga line share goes to that one nga yerabidde ne contribution y'abali bonna gye bamukolako even when he was still strong so ekyo nakyo wekinendowooza mu kino mu byonna abantu bateeke ebintu bakkiriziganyizaako mu buwandiike good tusigaze eddakiika no ziringa 5 zokka ekigambo kiri kimu kyokka omulamo gwaffe gubadde ku number plates za digital ezigenda okutandika ku lw'omukaaga luno gubadde omulama so omulama gubadde gibadde ebiri nawulire nti bagenda kutandika n'emmotoka za gavumenti naye mujjukira gundi okusika omugo okwaliwo nti emmotoka zino banaziteekamu obuuma kusingira ddala bana bakayija aba opposition tibajja kutandika otulondoola biki ndowooza ekigambo kimu kyokka tuve ku mpewo mukyogereko tuleme kireka mu bbanga era ndowooza ekyo kintu kyazze nga mbitwetaaga si twetaaga batugamba ze kamera yali nsonga ya security yes batugamba ze kamera ozazifunye ki obuzibu ezisinga n'okukola ate z'okumayumba ag'abantu ababulijjo neebuuza lwaki mukadde wange wava muno tebamuwadde mulimu ogwo actually yagweta nze simanyi kapasa gye muzimba bajiwa Russian company global kati nawe ndi wala ademoni tembayita barasha mujite company kuba ulaki bawula they are feeling guilty tubale ntumpeko eyawava muno erudde ngekola yatukolera number plates zona kakati olesa akantu kettategera n'ekirala kamera ziri ezitalaba bulungi zigenda okutapinga kundi ku number plate ne ensimbi omanyi batuganda bataya kujja emirala gira ebikola ki ebisoboka bitwala okujjawo ku government okufuna mu ssente n'abo abarasha okufuna mu ssente ekyo kigenda kukola mu ssente nite kigenda kukola guli omulimu gwe batugamba okukola bali badde babize kwa n'omusolo gugira ku motoka mwekirivu nnyo gavumenti yaffe ddirwa eribeerawo ngeri ku saidi yaffe emitwalo 7 n'ekitundu olubeera gavumenti badde ngamba nnyo abantu gavumenti etunya bannayuganda gavumenti ya Mwami Museveni mu 2023 ekutunyanga ekujjako omusolo bulweraba eraba taxi base bulweraba eraba katale maketututu bagule bulweraba eraba buki bululu terirwe tunya kiwanda nga kiwanda ogenda mukolera ki n'abalina omubaka palamenti jo njamubuulira erinnya nga tudde ku mpewo yaddaze kulumberwa ago naga nti alina omwana alina truma bwentruma kati balina ambulance eyimiridde awo kyekizimba ku bwongo yes ambulance eri awo nga gwerinze balina nansa alinze siba yagenza okugamba neŋŋamba nze nga nze nnyina omwana afaanana bw'atoma ebyo biri awo birinze wonna wonna watabukira balina n'abasawo balinga basatu gye balina appointment so kati n'olwekyo nti project eno teze mwoyo mulungi kyogamba project eno abagibala basinga kubala ssente bw'obanga oli mu kubala kusolvinga kizibu make it affordable nga bakutte $2 million zibatadde ku penalty zaki z'abavuzi
okuvuga endima penalty ezo teragenda kusasula milioni mbiri taliyo ezo bawadde ba traffic kaija olwakadde kkiriza Honorable Godfrey Kiwanda abagula emmotoka empya abaddemu okugula emmotoka okutandika ne wiiki ejja enumber plate gyogenda okugula yenu 7.3 n'ekitundu yakakati fe abalina enkadde abagula abalina number plate enkadde weewaawo nze ndowooza nti omukajja abadde ayogerako bayogera ebya kamera ebyaki President Museveni bwayogera eri parliament n'aleeta ensonga 11 teyaliikemu nti eno yokka otherwise singa neno yalimu nga esobola okukola ku insecurity yandibadde ayogereemu tunafuna kamera nga biwedde naye zino zonna yaziteekamu ani bayandibadde teyaziteekamu nemu nejanaga ndowooza ati nakino kyetaagisa ndowooza nakino kyetaagisa that of course tetwagala compromising na security yaffe however kyonna kyo tukitegeeza nti bwe tunaafuna ka chip mu number plate olwo ebya security bikoze eki biwedde no ebintu bingi bigenze bikyuka kankubuli Apollo nze nandyagadde okumanya oba bakola benchmarking mu nsi endala kikola oba tekikola sikinoonyerezangako nze kukitunuulira obutunuulizi ndaba cameras mu kunguudo nakina naye tulina ebintu bingi bitulina okukyusa because okuteeka obuteesi ka chip mu number plate nakyo tekimala mbuli ajagikwakulako agisuule ng'ogyeko ekyo abantu abakozi b'ebikolobero abani number plate ziweranga nnya now that atolesewo n'enkadde etali mu ka chip lwaki nzibisa emmotoka gikozesa emmotoka ebikolobero eri mu ka chip nga nkamanyi because jukira nti agamyuka omutezi n'akasolo kati kitegeeza nti otega nako kakola ki kalaba kati naye mwe byonna that doesn't say nti we don't need this chip nti much as tugyetaaga first of all it should be affordable naye nze kyendajoga nti tetugawaga nti bwe mwatugamba bino nakino kuba olwokuba tukola nze nali mu ministry ya conservation ne tuteeka amasanga nga buli lunaku tuyiiya nga naye abantu abatta ebisolo n'abatwala amasanga buli lunaku bayiiya okuba tuli mu maaso muyiiya kino ne bateeka kino ne muyiiya nogaba balina conference ne batuula so olwokuba tukyali mu situation efaanana bwetyo eno si embeera egenda okusembayo nti bwe tunateeka ka chip mu number plate kajjako naye kajja kgenda ka improve kunteekateeka zaffe ez'okutebenkeza ebyokwerinda amawanga amalala gabina but still ogasanga kyabutujju webale kuweereza Iron Lady full figure akulike accident number plate singa za beeyi nnyo nze wamala ambassador wa Galaxy Kids emunyonyo thank you so much olwakadde tuteekwa koma wano wenyini nteekwa kwebaza Honorable Godfrey Kiwanda Suubi wabalekeera n'olunaku n'olwokusatu tukulinze Harold Kaija nawe webale ensonga za DNA ezifuuse DNA nzijja muve ku DNA nzijja abeerengo nzijja kuyidi oba muza DNA